tugende Odi Kampala. 31st December tugenda wa Odi Kampala. 31st December twesange wa National Prayer Day. 31st December tusabira wa Odi Kampala. Bishop ne mami batise mukisawe Odi Kampala. akaruhanga nyowe nindahira tingami singa National Prayer Day. Ruhanga nakora ebyo kutangaza nimwije Odi Kampala. Yesu abakize endwara nazikiza obworo nabukiza obugumba nabukiza nimwije tumuramye takarema kintu kyona Yesu no wamani karansi choni mbayise nange muje Odi Kampala nga 3 mu Desemba muje tuwonyezebwe abalwadde mbayise muje abasibe mbayise muje abakaba mbayise muje mwena tusumululwe. Kitaffe Bishop Kigande yatandika okusaba kuno ne mwoyo omutukuvu eyamulungamya yakola bulungi. Twandekoze tutya singa tewagonda abantu balokoka mu National Prayer Day. Kati naawe yanguwa tugende kutwala ekyamagendo kyo 31st December tugenda wa Odi Kampala. 31st December twesange wa National Prayer Day. 31st December tusabira wa Odi Kampala. Bishop ne mami batise mukisawe Odi Kampala. Munnamubende nze nkunga bannamubende bannamubende tujja bannamubende kuno kusaba kwa ggwanga bino si bya buwangwa gamba Karuhanga aleeta w'oluganda Odi Kampala kuba kusanyuka Odi Kampala kusumululwa lubaale w'ekika byakusiba Odi Kampala bikutuka Bannange Odi Kampala simulodde bikulu byankoledde. Nagendayo nga mpangisa wenjogerera nazimba nadda mulwadde yamponya ebyannomanga kati lugero amafuta agampadde emirimu agimpadde abaana bange abagadde yangu naawe mukama kole 31st December tugenda wa Odi Kampala.